Selebo ow'amaanyi mu ggwanga lyaffe erya Uganda afudde. Era ng'ono abadde nakinkunnyo mu kuzannya ebina Uganda mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Waneno wensaasirira abaami nga Ahmed Lubowa, wensaasirira ba Mutebi Farouk, ba Kokanox, ba Nampija Florence, ba Dana Nabatanzi, teekako n'abalala ababadde bazannya n'ono omusajja. Omusajja ono abadde ayitibwa Moses Sematimba. Era mwena abanyumirwa emizannyo emina Uganda mubaddenga mu mulaba abadde muzannyi mulungi wankizo nnyo omusajja alabika obulungi kye tutannazuula ki ekyamusi abadde mulwadde oba malogo gaabwe ng'era tujjukire nti era mu kibiina ekyo kyennyini ekya Romantic Films era kyali kifuddeko omuntu oba mwali mufiiriddemukko omuntu era nga serebu ow'amaanyi kwabo. Yenze Sheila Adita, subscribing ku YouTube channel yaffe, kwata ku notification bell nga buli ka video kona ke tuteekayo kakutuukako bulungi nnyo, commentinga tumanye endowooza yo. Munansonyiwa olw'eddoboozi lye nkozesa ennaku zonna ndi mulwadde. Tusiiba tubagamba nti obulwadde obwa corona tebunnaba kuggwaayo munnange, covid gy'ali naddamu noli mu ggwanga lyaffe erya Uganda w'amaanyi n'okutta atta anti nze mumbuuze mbadde ku ndiri kate nfe nakati nga sinaba kuddamu kutereera. Ndowooza enzisa gye nzisaamu mugiwulira si y'ey'omulembe. Amawuggwe gannuma, seetaaya bulungi, mbeera n'omusujja buli ddakiika, omutwe gunnuma, kamunguluze, ofuna olusujjasujja n'ebintu ebirala. Kati temubeera eyo ne mwesuulirayo ogwa naggamba nga mulowooza mmwe muli bulungi nedda maidiya woowulira ekitali kituufu ddukirawo mu ddwaliro obeere nga weekolako emikolo ebintu bya bulijjo nga enniimu, entangawuzi, omudalasini, katungulucumu, omubisi bikwate obinyweko ate n'okweyoteza weeyoteze ojja kubeera bulungi. Katugendeko mu mawulire g'ono omwami na biki ebibadde bigenda mu maaso eyo gye bamuziise ate era tubeere nga tukomawo. Ebyo nno bye bigenze mu maaso era nga ffe tutwala buvunaanyizibwa kugamba nti nno omugenzi awummula emirembe. Kubanga kye kintu kyokka kye tusobola okukola right now nsuubira mwenna mukimanyi. Okufa kuno eno tteeka tewali atagenda kufa. Era ffenna tulina okugenda. Nnaku za mwezi ze twawukanya na lunaku. Naye nga ffenna enkomerero kugenda kubeera kufa. Ne bw'onookola otya, ne bw'onookola otya, kootye, kookaabe, kookole biki kijja kutuukawo tolina ngeri yonna y'ogenda kukyewala. Engeri yokka gye tulina okukumaakuma abantu abaviiriddwako abaabwe kwe kubasaasira, okubabeererawo, teekako n'obbagamba ebyo ebigambo ebirungi bye balina okuwulira mu ako akaseera. Ate era n'oyo afudde tuba tulina kumuyamba kwogera ku bintu birungi byokka by'azzaakola. Twogere ku bulamu bwe bulungi bwokka, ebibi tubireke. Olw'ensonga ne woonojja n'ebibi tolina ky'ogenda kukyusa. Ne woonooyogera nti bannange abadde mwenzi, abadde avuma abantu, abadde yeepanka, abadde akola kino, amazima gali nti tolina ky'ogenda kukyusa kulabisa muntu avudde mu bulamu bwasi. Wabula eyo gy'alaze ffenna gye tumanyi. Ewatali musana, ewatali kitangaala, ewatali ttaala, ewatali mpewo yakusa, ewatali mufaliso, teri bulangiti, teri kintu kyonna, bakuteeka ku ttaka n'obeera mu nzikiza nga teweekyusa, toyina buyambi bwonna. Ebintu bye wali otya ku nsi n'otandika obbisanga eyo emagombe gy'olaze mu nzikiza. Emisota gye wali otya nga buli woogula budduka, okwata omuggo ogukube ku luno ojja kuba tokyasobola kugukuba. Nga gukuluma owulira naye nga tosobola kwerwanako, tosobola kwogera, tojja kudduka, tojja gugoba, tojja kwenyeenya, gukulume ng'owulira. Ebbanga liri lyonna lyonna lye wamalanga ng'ogutya ng'ogukuba ku luno gugenda kukubeera awo ku mubiri gwo.
sigga zibeere nga zikutambulako. Ebiwuka by'otayagala kulabako nga obiraba mu nnyumba y'obifuuyira na dduumu. Okwata akabiriiti n'obyokya, obiwerekeza bigambo bibi, bigenda kubanga bikuliko. Ebikuyingidde mu nnyindo, ebiri mu kusokoolamu amaaso, ebiri mu kuyingira mu matu, ebiri mu kulya obwongo, ebiri mu kulyamu olulimi, teekako n'essigga ezigenda okusalaasala amannyo gano eno ogafuula pawuda, zikulyeko ennyama ofuuke sikeletoni, byonna ogenda bisanga omwo. Eminya n'ebiyenje byonna bigenda kubeeramu omwo, bikulye oggwewo, ensanafu zikulye, osigale bugumbagumba nga toliko yadde ennyama. Wano wensiiba mbagambira mweyise bulungi. Ensi eno ne woonoovimba, ensi eno ne woonooba ne ssente, ensi eno ne woonookola omutima omubi, ne woonookola omulungi, era ogenda kugenda. Naye kijja kubanga kigasa nnyo otuuka okugenda ng'abantu bakuwaako obujulizi obulungi, era ng'abantu balaga nti bali mu kunyolwa ggwe wootoli, tebagenda kubeerawo. Mweyise bulungi, abantu mubawe ebitiibwa bye basaana. Eyeetaaga obuyambe ng'obuyina muyambe, kuba ne wooneekotoggwera, ne woonookotoggera, ne woonoogaana, ne woonookola otya, bw'olituuka ekiseera kye eky'okugenda, ebyo byonna togendako n'eki. Abagagga tubalabye, balese amakalina ge twegomba, balese amamotoka, nze Shira emmotoka gye neegomba okuvuga, ne baleka amayumba gaabwe amalungi, zikkalina ze neegomba okubeera nazo, ne baleka abaana baabwe abalungi aboogera oluzungu, ne baleka ebikazi ebirungi ebitiribira ng'emisambwa, ne baleka buli kimu kya ku nsi, ne batuuka okubaziika nga tebamuteereddeeyo yadde n'eki, yadde n'omutwalo gwa ssente. Kuba ate era ne bwe banaaguteekayo, agenda kugulamu ki? Agenda kugukozesa ki? Era gugenda kuvunda, guyingire mu ttaka, obuwuka bugulye, gufuuke ensaano. Mweyise bulungi, dduniya eno teyeetaaga malala. Yenze Shira Adita, twesange mu comment section, embagalanye.